naye nga twayogeddeko ne Waiswa Mufumbiro ku nsonga ze ne Honorable Ssegirinya. Honorable Ssegirinya nkutumiddeko muganda wange. No, don't bambi Honorable Ssegirinya. Bambi. Omanyi nze n'ekintu kye njagala ku muntu bw'aba alina kyayitamu n'asalawo n'agamba nedda. Bino kambireke. Omanyi ku bintu ebikyasinze okunafuya omuntu ng'abadde mulwadde kwe kusigala ewaka ne yeebaka. Actually, I saw somebody ngagamba Ssegirinya asooka ove mu kamera. He has to. I know kuhumula. Olaba social anxiety eno yokka. Kati weweefula nti ogumye nga titonnaguma. Ekyo kyoka kikuba. Lwakuba nti ekizibu kiri kimu. Ate gy'akoma okubeera yekka. Kubanga kyayitamu ekituufu tukikola ki? Tetukimanyi. Ate bw'akiipinga makwata beera buli wamu. Bw'ava mu places nga alinnya emmotoka ng'addayo awaka yekola ki? Yeebaka. Nze kunze appearances zimuyambako first of all to regain psychologically nga n'omubiri bwe gukola ki? Kuvuma gye muvumaamu. Teri avuma Ssegirinya. First of all, the people are already sorry about Ssegirinya. N'ekyakola ki? N'ekyayitamu. Kati ate bw'aba ng'ali mu bantu abo n'abeera nga tali waka kubulira mboozi za ddagala, kulaba musawo ddagala, kulaba musawo kinsimbye bikoze bitya. Nze kunze ndozi kimuyambako okuhiringa okusinga okubeera ewaka. Nze kunze era mulabanga nze strong man. Ate n'ekyokubiri abantu banyaabira mu mbeera ya Ssegirinya bagenda ne bamala beekweka bakomawo bamaze kuligaininga. So kunze nga nze Ssegirinya nza mutimu Ssegirinya. Kasooka tugende ewa. Kasa tugenda ku kkubo kwekalakaasa. Soka biki bye wasinziirako okusonyiwa Ssegirinya because Ssegirinya yali alina okusonyiwa gwe gwali olina omusonyiwa. Ssegirinya muganda wange abooluganda bita ate mu nsi njagala nnyo ekindese mu eno lonchi ya Aziz eriko ekigambo mukwano strings of love. We should be ensi yaffe erimu obukyayi bungi olwa ebyo ebitusiddwa ku bantu. Abantu balina ennaku mu byobulamu, balina ennaku mu byaki. Kati ffe ng'abantu tetuyinza kulemezaawo nnaku ku mitima gy'abantu. Olwedde ennaku ebateereddwako nnyingi. Kati ate nze Waiswa bwe nzija nemba ekimu ku bizibu ebyo byentadde ku muntu yenna ayagala okuva mu nnaku tekiba kya bugunjufu, tekiba kya buntu bulamu. Ate ffe President waffe Kyagulanyi Robert Center muntu wa mukwano mwena mumumanyi. So ebitugatta bingi nnyo okusinga ebitwawula. Nze ne Honorable Ssegirinya tulina history mpanvu nnyo nga bwe yagibagamba. Kati tuyinza saanyaawo bibi birungi olw'ekibi ekiyinza okutuuka. Kate error is to human. Bannansi tulina omanya nti ffe tetuzze nga abatuukirivu, tetuzze nga abeegulumiza, tuzze nga abantu ba bulijjo naye abayimiridde mu kulaba nti ensi yaffe yeeyagaza buli omu. Kati tuyinza ate kuvaayo kuba nga ffe tupurikinga abantu abalala obuteyagalira mu nsi yaabwe. So ku musingi ogwo kyali kya bugunjufu ffenna okulaba nti tusobola okwogeraganya ne tutegeeragana ku nsonga ezigenda mu maaso, obuzito bw'ensonga eziri mu ggwanga bwe buliwa, era ndi musanyufu nti tutambulira wamu era temutulaba. Big Eye asonyiwiddwa, buli muntu mbulamu yeetaaga chance. Ronald Mayinja n'abasaba chance mugimuwa. Yagifuna dda. Yafuna oba yakafuna 10. Lwaki temuwa 11? Si ffe tugaba bantu. Gana amaanyi siga Waiswa, siga His Excellency Robert Kyagulanyi. Ffe we are just custodians of your people power. Siga ffe era naffe tusolokera ku maca ng'eddala eryo mukoze eki mulijeewo. Eddala lye tukuma mu bannayuganda kwe kubanga mwena mulina obuvunaanyizibwa ku nsonga ezibakwatako. Soka biki bye wasinziirako oyo omwogezi wa amyuka omwogezi wa NUP nga addressinga ku nsonga z'abadde bbiri eya Honorable Ssegirinya gye tuwogeddeko oluvannyuma lw'ebyaliwo ne bareconcilinga ne bavaayo eri mu lutalo. Naye njagala kwebaza abakulu okuspearheading ekyo. Omanyi amindisiti nga olina b'olwanagana nakubo. Waliwo entalo ezimu z'olina okwesonyiwa. Ku nsi tewali kintu kikyasinze kusuula abantu nga butalotalo. Naddala nga ate obumu buli muna mu nnyumba. Omanyi kati entalo bwe zibeerawo awo ziwa omukisa ba intruder okuyingiramu obayambe mu reconciling. Kati singa tebapapira, singa reconciliation teyajja ng'evudde munda. For example, mbaka wa tugambe ngo wa NRM najja n'abasanga babiri n'abagatta. Oba okitegeera.
so that was a plus okumakinga sure nti kati feka tukyemalire ekyo kikole kiveewo nabufudde bufumbo twesanga twesange kati omutima gijja kuhiringa with time gijja kuhiringa with time kasita publicly kyakola ki kyavaawo awo ng'ovuddewo big guy Starboss oluvannyuma lw'okubeera nga yayaniriziddwa mu ssanyu eringi ennyo boda zaali ku kivugu zaali ebwayisaawo boda zawerekera big guy